Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujjukiza nti subscribe updates. Omukulu Joel Ssenyonyi Kyaddaaki avuddemu omwasi. Leader of opposition avuddeyo Kyaddaaki n'abaako kyayogera ku nsonga ezisaturatinga ku media nga bamuvunaana okuba nga ofiisi ye erya ssente ez'omuwi w'omusolo, ssente no empitirivu nnyo ddala. Kakati Joel Ssenyonyi bamuvunaana okuba nga alya miliyoni ezisoba mu 3 buli mwezi era nga zino ziri ku budget ziyisibwa era buli mwezi omukulu ono agenda maso office ye efuna sente zino. Kakati Joel Ssenyonyi avuddeyo ne yeegaana sente zino nannyonnyola ku kituufu ku sente zino miliyoni 3.5. Kakati omukulu ono avuddeyo nannyonnyola n'agamba nti sente zino tazikwatangako, tazimanyi, tamanyi na bwe zifaanana. Kakati omukulu ono oluvannyuma lw'okubanga activist amanyikiddwa nga Godwin Toko yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa X n'abuuza lwaki ofiisi ya Leader of Opposition efuna miliyoni 3.2 biba bikola ki? N'agamba nti ssente z'omuwi w'omusolo we bati we bazoonoona nga tezirina kye zikola. Omukulu ono yagambye this is gross abuse of taxpayers money. Kakati Toko ono yagenze maaso n'okuba nga agamba nti omwaka Office ya Leader of Opposition efuna biliyoni 4 mu miliyoni 343 buli mwaka era okusinziira ku mwaka w'e2021 speaker ya budgetinga biliyoni 4 mu miliyoni 432 wabula omukulu Jacob Oulanyah yavaayo n'agamba nti sente zino nyingi n'asaba wabeewo enkyukakyuka n'agamba nti at least office eno efune biliyoni 2. Kakati omukulu ono kakati Toko yagenze maaso n'okuba nga agamba nti zino ziba ssente nyingi nnyo ddala. Omukulu ono n'agamba nti Speaker of Parliament, Deputy Speaker bafuna sente nyingi awamu ne Office ya Leader of Opposition bafuna sente nyingi. Kakati n'agamba nti Deputy Speaker afuna 400%, omukulu Speaker n'afuna 384%, ate Leader of Opposition Office ne bafuna 37%. Kakati omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti sente zino bazoonoona bwonoonyi, sente z'omuwi w'omusolo bali mu zizanyiramu. N'agamba nti sente zino zisaanidde zikendeezebwe. Kakati Joel Ssenyonyi avuddeyo n'annyonnyola ku nsonga zino n'agamba nti sente zino abantu lwakuba tebategeera ekituufu kyeki okuvaayo ne boogera ku sente zino. N'agamba nti sente zino ye tazikwatako ng'omuntu, n'agamba nti sente zino ye tazimanyi nako. Omukulu Joel Ssenyonyi yagenze maaso n'okuba nga annyonnyola n'agamba nti ye alina abantu mu ofiisi ye abalina okola ku nsonga zino eza ssente. N'agamba nti ekitali ku speaker ne deputy speaker, n'agamba nti deputy speaker ne speaker bo ssente bazifunanga bo ate tebalina ba personal staff. Kakati n'agamba nti ssente ze bafuna zigenda mu nsawo yaabwe. Naye Leader of Opposition n'agamba nti ye alina abakozi, alina abantu abakozesa ssente zino. N'agamba nti ssente zino si za Leader of Opposition ow'ekibiina ekya National Unity Platform. N'agamba nti ye Leader of Opposition owaba opposition MPs bona abali mu parliament, aba UPC, aba FDC n'ebibiina ebirala ebyenjawulo, ye Leader of Opposition waabwe. Kakati akitegeeza nti abanga sente zino bazikozesa bonna ng'aba opposition. Omukulu ono yayongeddeko Ssenyonyi ne yeegaana eby'okubanga sente zino biliyoni 4 mu miliyoni 2 azikwatanga yeera azikontrolinga. N'agamba nti sente zino tazikwata, n'agamba nti zirina bye zikola wabula si yabikontrolinga, wabula office ya speaker yesalawo ekyokozesa sente zino. Ye ng'omukulu Leader of Opposition tazikwatako era speaker yajja n'abalagira okuba nga bakozesa this amount and the other amount.
Era omukulu Joel Ssenyonyi yayongeddeko n'agamba nti ssente ezo tezigendangako mu nsawo ye, n'agamba nti ssente ezo za opposition MPs era n'agamba nti tazicontrollingako yadde. Omukulu Joel Ssenyonyi yayongeddeko n'annyonnyola n'agamba nti waliwo n'akaseera ng'aba opposition we baali balina ebyokukola nga balina projects activities ez'enjawulo ze baali baagala okukola, wabula n'agamba nti baali tebasobola kubaako kye bakola olw'ensonga nti baali tebalina ssente. Baagezaako contactinga okulaba nga bafuna ku ssente zino, wabula tebasobola kubanga ate bafuna finances okukola ezo activities ze baali baagala okukola. Newankubadde ssente ezo ku lupapula ziraga nti za Lead of Opposition Office, wabula ye nga ye yagambye nti ssente ezo tazimanyi. Omukulu ono yagenze maaso n'okubanga agamba nti yawandiikidde clerk owa Parliament nga accounting officer ng'amubuuza ki ekyatuukawo ku ssente ezo ze balina okozesa nga aba opposition, wabula clerk yabawandiikira ng'abannyonnyola n'abagamba nti speaker yabalagidde ssente ezo bazikozese mu bintu ebirala ebya Parliament, wabula ye teyategeera bintu ki bye baali bakozeseza ssente ezo ezaali za allocated okuba nga zikozesebwa aba opposition. Era omukulu Joel Ssenyonyi yagenze maaso n'okubanga annyonnyola n'agamba nti kino kyamuleetera okuba nga yeebuuza ebibuuzo bingi ku ssente ziteekeddwa okuba nga ate za opposition ate zigenda maaso n'okuba nga bazibuzaabuza balina we baziyingiza bazikozesa ebintu ebirala eby'enjawulo. Stay tuned and don't forget to subscribe. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem